Okunoonyereza kukoleddwa ku kutyobola eddembe ly'obuntu saako n'okutulugunya abantu era nga gye biggweredde nga disitulikiti omuli Kayunga, Buyukwe awamu ne Mukono ze ziri ku mwanjo. Mu mbeera eyo ebitongole ebirwanyisa obutabanguko n'okulwanirira eddembe ly'obuntu bisitukiddemu okuyamba abo abanyigirizibwa. Tukuleetedde ku bamu ku bantu abaali bayiseeko mu mbeera eyo nga battottola butya bwe byabatuukako. Disitulikiti y'e Kayunga, Buyukwe ne Mukono zinokoddwayo okuba ku mwanjo mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu n'okutulugunya abantu. Justin Nabukeera y'omu ku baaloza ku bukawu bw'okutulugunyizibwa okuva mu b'eŋŋanda za bba era taata w'abaana be oluvannyuma lw'okufa. Nabukeera agamba nti oluvannyuma lw'abalamu bwe okumwefuulira olw'ebyobugagga ebyali ebya bba, kati mu kaseera kano n'okufuna ekyokulya amala kulima bipakasi. Okubaluka abaana bange bwe yafa ab'ekika kye teri n'omu yali annyambye wadde okunziruukirira oba nti ayambe ku baana nze mbafaako ate era buli kimu kiri ku nze terimala yenna. Ngenda mpaka Sabwente okunoonya mmimbi ku kyalo nfunye ekiyamba abaana. Irene Namuwaya omutuuze mu Town Council y'e Busaana naye y'omu ku baaloza ku bukambwe bw'abasajja oluvannyuma lwa bbo okumutegeeza nga bwe yali alina okugula emmere n'ebikozesebwa ebirala mu maka oluvannyuma lw'emyezi ebiri ng'atandise okusiika ebyennyanja. Bwe nagaana ogula emmere n'akomawo ekiro era twasula n'aŋŋamba ogaana otya okugula emmere omuntu okola ne mubuuza gwe tokola z'okola ziragawa n'aŋŋamba tombuuza nze nsalawo. Kati we namubuuza ekyo ne tugenda nnyo mu maaso n'anfulumiza ebintu wabweru. Mu mbeera eno ebitongole ebirwanyisa obutabanguko n'eddembe ly'obuntu bisitukiddemu okuyamba abanyigirizibwa nga bakwataganye n'abakulembeze. Dr. Sylvia Namubiru Mukasa akulira ekitongole kya LASPNET alambuludde ensonga ezimu ezivaako obutabanguko mu maka. Nekyeyongera tekiri wano wokka Kayunga, tekiri wano Mukono wekka, naye nekyeyongera olw'okuba nti ate abantu baali economically disempowered nga tebakyalina mirimu ate nga basiiba nnyo waka. Kati ate n'abaana nga ne mu masomero tebakola ki tebaliiyo. Kati percentage oba okuzuusa ne kubeera nga kwa buli lunaku n'abakyala abaami nabo ne bafuuka bakiyita endangered species oba abali nabo mu katyabaga. Ono alabudde ne bassentebe b'ebyalo ababikkirira emisango naddala egy'okufumbiza abaana abatanneetuuka. Ekira kye tusembayo bakkiriza nti balekerawo okubikkirira emisango kubanga abaana babafumbirwa nga bato, abaana ne bakabasanyizibwa bo ne badde ne bateesa obwavu nga bubali bubi anatusasula mpola. Okusinga omutwala ku poliisi fe omwana katumuwe ajja tusasula mpola mu bikke emisango. Omulamuzi w'eddaala erisooka e Kayunga Namboze Sanula naye aliko byalambuludde ku nkwata y'emisango. Batuwa obuvunaanyizibwa nti buli omusango gujja mu kkooti tulina okuggala mu myezi 2 myezi 3. Kiyinza obutasoboka naye era tetwagala kwetuulirira. Kati emisango egibagiza tuba tufuba nnyo okulaba nti abantu baleeta obujulizi mangu ne tugiwulira era ne tugiggala. Omubaka wa Pulezidenti e Kayunga Mukoza Ronald agamba nti obutabanguko mu maka bukola kyamaanyi omuntu okukyankala n'obwongo olwo omuntu n'akola ebitasoboka era ebitakkirizikika. Omuntu bw'akyankalana mu ngeri eyo ayinza okubeera omuzibu ennyo, ayinza okwekyawa. Olwesanzeeko omuntu eyekyawa oyo aba muzibu nnyo agamba oba bansiba oba kagamba abeeraawo. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV.